Of 1.5 kilometers from the other side up to the end. So we did the work of reprocessing, removing the damaged asphalt, recompacted it back, and then we've been able to lay asphalt. Reflect on the news. Morning. Okay. So how was the work? Work is going on well since we started. We haven't had a major challenge. Apart from some days when you have rains, interfere a bit, but the work has been going on well. So Monyakol, I think you have seen the capacity you have, the ability you have, the technical know-how you have, all the other things which have been causing delays, the issues of monies, and what we shall sort them out. We shall find a way of how to deal with those so that whenever there is a failed section of our road network, we respond quickly. We Kampala, twina contractor alikolako amwita Enago naye tuddewo musasula kati naabanga biru ennene nga tetunaba musasula kati nga tetusobola musindika kweyongera maaso. Kati twalaba bwetutyo ne tukwata unity yaffe eno ebadde etule eyo Gerenge, ndoza mumanyi Gerenge olw'Entebbe eyo kati ebadde eri awo ng'eri dormant. Kakati netugana nedda tetusobola kubeera nga tulina unity eno nga bwe mugiraba. Abantu bano bonna amagezi bagalina, bano bonna Bannayuganda, tekuli foreigner. Technical know-how bagirina, equipment bazirina, kati kyekitulemesa okukola. Kati era okuva wano bano bwe bagenda okumala wano leero batwala kukola gayaza kalagi, tebagenda kuluddamu lwonna naye bagenda kuba nga bakola ku ezo sections embi ennyo mu gayaza kalagi okutuusa contractor gwe baluwa agenda oluddaabiriza lwonna wanajjira naye nga abantu basobola okukola ki okutambula. Naye no wakyaliwo obu sections obumu bwendabye bwe tujja kugenda egundu ga potholes ezo ebinnya babifiiringe nga tebinaba naye nemabega balina bye bafiiringa already. Ne Katosi Road kwali kuzeeko ebinnya kyensuubira ebyo byawedde Sempeebo bakyakola Katosi Road. Yes. Unity zino nga tezinaba kuvaawo. Waliwo ka section akava we bakomye wennyini okutuuka Najjembe ku katale. Katale abo batundira enkoko. Naka section kano gy'ovudde akavaawo naddala ekkoona eryo. Emmotoka kati bwe ziyita wano zidduka nnyo. Kati zijja kutuuka wali nga ate waliwo ebinnya ebiki ebingi tube nga tuferwa abantu baffe. Tubale tugamba nti naako katukolere okuva wano paka wali bayitawo Sanga nakano akava wano tujja kukola konna tujja get kuziba mbirabi ebinnya ebyo bye tujja okuziba. Jene bwoba ogenda bwoti saba olabe waliwo n'ekidiba ekiri kuli oluguudo luno nga kikola ki nga kisembera bwekiti nakyo ogenda olabewo nakyo tusala amagezi abantu baffe abaana ba bodaboda bafiiriddemu baki bangi omutakola ate no kyendagala okugamba kozesa omukisa guno ng'okyali wano Nabuyukwe Namukono this is Greater Mukono oluguudo lwaffe olw'ebikolekolebwe express highway nayo gyatuluma express highway nayo ejja kujja wenaabeze tujja kusanyuka express highway ejja kujja ezo zemu ku project twagala okulaba nga zitandika nagitandika kukundu bigawakisi ejja kubeera overstretch. Obutuufu ekituufu kiri nti yes kituufu oluguudo luno lwelusinga okutuyingiriza ebyamaguzi ate si ffe ffekka Congo Rwanda bonna bayisa wano naye si kituufu nti tetulufuddeeko. Oluguudo luno lulina sections, buli section ziriko contractors ziriko okugiddaabiriza. Challenge tubadde tulina ze sente ezibadde zitwekubye MP nga ezaba contractor abo kati nga eno section ya Enago project be bavunanyizibwa ku section eno naye batubanja sente nyingi tovola abantu twasala amagezi kati nga bakyatubanja ne tuteekawo tiimu yaffe eno okukola section eno kubanga
badde nga bwe tunoonya ssente okumusasula ayongere mu maaso okolo okutuuka waalina okukoma naye waliwo kati contractor ava ejjinja atuuka ebugiri tujje ebyamaguzi ebisinga naddala container na trailer bive ku luguudo ebyamaguzi ebisinga tubitambulize kuki kuleerwe kuba bwe tubiteeka kuleerwe awo ate kyanguwa tetuba tetuspendinga sente nyingi naye ne plan eyokukola Kampala Jinja Expressway oluguudo olubadde lwogerwako ku 2015 tusuubira nti kakati mu bbanga eritali lyewala tujja kulaba nga batandise tukyasigaza problem emu oba bbiri okufuna sente okusasula abantu betugenda okuliyirira ekkubo erigenda okuyita eyokubiri okufuna contractor omutuufu kubanga ate eryo ekkubo ligenda kukolwa mu ngeri ndala tugiyita PPP private partnership nti oli agenda kuleeta sente ze akole ekkubo bw'anaamala okukola ekkubo tulina engeri gavumenti gyekkiriziganya naye naba nga yeesasula ng'akola lyo lijja kuba lya toll osasulayo akasente ngaali ery'entebe osasulayo akasente kati mu contract mulimu emyaka bwe twakola bwe mbalirira motoka mmeka eziyitako olunaku sente mmeka ze bayinza okufuna olunaku ne tumanyi nti mu myaka bwe giti contractor yajja kuba amaze okugyayo akasente ke kakoze ki kataddemu naye kati ye talina kusasula bantu ffe tulina okusasula abantu nga gavumenti kati ze sente gye tukyanoonya tusasula abantu wagenda okuyisa ekkubo lye ekkubo ajja akole then tandike okulikozesa bafiiridewo abaana ba boda abasukka kati baveeri motoka ebaziva eno gy'olugo wano naye byonna babiteekawo naye kati bino babiteekawo naye olaba kati kiridde kituukidde ddala olaba olwatika luno kati olwatika luno era nakyo ojja kulaba nga enkuba enawera nga to allow the water to flow as it was. Era kasita tufuna ekyo kyamazzi gayita wansi tekigenda kuddamu kuba kano kaali kaala katidi nnyo naye olw'obugundi wano tusazeewo mu kiseera kati amangu ddala bagenda kuteekawo buhamps abantu bareducinga speed bongere n'okulaga nti abo maaso waliwo obulabe ekyobulabe ne bariya zino ezibadde ziguddeyo eno bazigyeyo bazikomyewo ku kkubo tugezeeko okulaba nti tukendeeza ku bubenje obuliwo kati naye nga project eyo enene gye mbagambye ya enago bajja kukola bajja kukyusa mu contract bateekewo solution egy'okubeerawo okujjawo gano amazzi kuba kati gano amazzi tegakoma okubeera wano gabagongera kulya mu luguudo bateekewo hamsi zibenge motoka tezidduka nnyo waliwo contractor gwatugambye wa enago nti alikola oluguudo luno nti bw'anaaba atuuse wano bagenda kikola kibenga kivaawo era agambye agenda sindika ttiimu okusooka ebenga ejjamu ebikajja ebyagwamu amazzi gabenga gasobola okusala ne gadda eno nabali we banajjira bakole ekintu ekyolubeerera Kinaalo member parliament wa constituency eno buli omu amanyi obubi bw'oluguudo luno tuludde ebbanga nga tulaajana twagala okwebaza ministry newankubadde tekoleddanga kyetubadde twagala era tukyalina okusaba kyentundu ebirala ebisigadde nabyo birowoozebweko ekirala oluguudo lwaffe luno lufunda nnyo twongera okusaba gavumenti kubanga waliwo oluguudo lw'okola nga omanyi tekuli economic activities lwe luguudo olusinga okuyingiza ssente mu treasury y'eggwanga naye oluguudo lugaanye okugaziyizibwa ate ne baleka ebimotoka ebinene bisigale nga bikyayitako nti oluguudo luno nalina okubanga luvudde kubanga ebbanga lyalwo lijja okubanga lituuse nga lwonoonese nga ffe kyetulowooza kujjawo oluguudo lwonna n'ekyokulugaziyaako kubanga waliwo woogamba n'ogenda kukola compensation naye wano mu mabira tewali compensation sayidi ne sayidi gwa gavumenti